Kwebaza Irene Ntale that it has been a long time. Nze nali nebuuza nnyo ngamba Irene Ntale budde bwomaze bambi nga obadde n'abantu abakwata breakings abazze bakumenya. I know a couple of them naye mukama amaze n'azuula mbu you reached to the point abantu bonna gye bali badde basaba okutuuka. Njagala Irene Ntale omanye ekintu kimu that at times patience pays. Era omuntu okubeera patient bulamu buno kintu kikulu nnyo. Era Irene Ntale njagala kwebaza mu byonna by'osobodde okukola that actually watugyeko omulwa omuswanswagule. Abantu bagenda ne impersonating nga wano mu social media omuntu n'abeera n'akuzannyira ku linnya lyo n'akubrandinga mu ngeri era ntudde wano Ntale kugamba how can Irene Ntale go up with this guy? Siganye feelings can flow nini ngamba likisoboka. First of all, Irene Ntale asula high end areas oli omuntu asula bwayise. It doesn't match. Ekigera oyo mvuga yali akwesiba ko ngakweteseeko ngende kutunulira ningamba naye kata Irene Ntale how can she match from Kiran Chanja Nali Antinda natandika kubeera ng'agendere kasokoso to the village point ngende kugamba it is not possible ekiriyo era nagamba basinga obunyi magala nnyo kuzanyira ku mandu g'abantu ne muga branding mu mbeera etaliyo ne mwagala okukozinga mu ebintu byammwe kumuga mu hypinga events zammwe na programs zammwe but at the end of the day Sani yaswaziza Irene Ntale nkimanyi it has been a very big challenge in most cases as a family person that at times basisabo bona abato basobola okubeera nga bambi but walibwa bali maka gaabwe bami families zaabwe buildings families zaabwe but you as Irene Ntale I want to thank you. That's why you see njagala kuwa respect ku ekyo kubugumikiriza abo ku myaka gyo gyotuse mu gye mituufu wanga at that age of yours I think you should be around 38 to 40 njagala kwebaza kusobola kubanga otuse mu kaseera kano ke kaseera akatuufu akasobola okubeera nga n'omusajja akufunye ovuddemu amalala lwakwana kulabyemu ekintu ekimu okyawuuta nnyo sisho yakugenzeemu nnyo kiba kitegeeza n'enjaga n'okubeera ng'onywa ebikaawa bikyakuliko but I hope that since otandise obulamu butuufu obwa marriage empya you will be the best person we shall always celebrate because you have the best voices. Swaz Avenue still praises you for being the best vocalist who started with Swaz Avenue and Swaz Avenue brought you to the table ate n'obanga osigadde ku mulamu wange eddoboozi eryo kyali ddungi era njagala kubanga otusanyusiza fe abadde mikwano gyo for quite a long time, you know. I've been a friend to Irene for quite a long time, a very long time by the way. Era kama katonda singa mufungira omuntu n'amutwala singa mufungira omuntu n'amutwala naye bwomanyi at times osobola kubanga oyagaliza ekintu nga tesibwe budde bwakyo kyovola Irene Ntale webale kubanga tutuswaziza ffe twetubuuza bannange bino ebigenda mu maaso nono omulenzi simanyi lunaabe wana leero asobola kuba kivude ningamba tekisoboka a person from Masaka illiterate did not go to school talinayo kyonna kyatambuza buswegu atambuza biyimbayimba ebitaliyo tabreaking nga records zitasukkangako Masaka ne Kampala tabreaking akugenda kukolako anywhere that is on high of demand nga bamukoze ku playlist bengitunulira Capital FM tezanyangako ennyimba ezo bw'otunulira ku Senyu FM tezizanyangako bw'otunulira ku Radio 1 tezizanyangako bw'otunulira ku any other FM radio stations kebere TV play stations zitabeerangako so nengamba I have to thank Irene Ntale for having come to that channel. So I want to thank you so much Irene Ntale for having got into this bannaye omuntu ali nga tonna bakufuna kaseera kano kasobola kuteeka mu platform eyo esoboka okubeera mukalabanga ekintu ekyokuzannya nsiba mbagamba wano you people who are there who are still scheming amulooza mukyali baana abato you should watch yourselves at times kiba kitegeeza olina okubreaking margins at time at the age of 30 to 40 you should make sure that you have made a person who really understands you akutegeera asobola okumanya ate nekirungi Irene Ntale omuntu gwofunye wa luzungu yes people have gone to school tosobola kusula na bingo kusomera na bingo nogenda ewasa omwana yasobera eri simanyi eri mu byalo kwawo Zinabagamba interaction is some resulting and build up. That's why you see most of the people today that you find that actually have harmonized themselves in the houses where they are. They have formed up families, they built up their families. But so kubanga interactions, social bonds are contributing to coaching. But they are kubanga social clubs is so secondary to the university. Now you see where they are. You know, you get me. Kati ofuna times ngana nebuza ningambo omuntu atasoma okubeera ngo ofuna omuntu ali asoma kiba kitegeeza times it is the life of frustration okutusa bwe kinensi bambagamba times get the person who matches your test. Era Irene Ntale want to give you credit. Abamu abatudde ne tutunule twagala kuwa credit. Mbwa at least otuswaza try to tugamba ne Irene Ntale ngoludde kulujja. Ngobadde ngo bakutwala. What has happened especially nga goboli. What is going on? Netukusabira naye katonda yamaze natuddamu. Thank you. Let's me hope that introduction eyo wakoze bajja kutuza ku bufumbo butuufu bajja kuwa official tugende mu kanisa tutambule tubaale tukyakale tucelebrating at the end of the day tukuwe thumbs up. That's one of the key things that has what happened within this week.